Tebikulanga kulala, General Museveni amaze okukkiriza nti ddala sisitimu ye eri rotten, yavunda, sisitimu yavunda, enguzi yagimalawo. Kubanga ate era kwetambulira kitegeeza nti munnange ate era enguzi bwevaawo General Museveni aba agenze. Kakati munnange bino byabadde nga byakyewuunyo mu njogera. General Museveni ng'ayogera ng'atukakasa sisitimu ye nga bwe yavunda, era nti n'okumutuukako oba okubaako information gy'afuna okuva eri omuntu yenna osasula buwanana bwa ssente, muganda wange. Kale munnange bwe ntyo nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza Uganda at large mu mikwesese gyendi nnyo, era embulugunya zaasomye dda. By the way, embulugunya, I don't know, can take him in such a position zisobola okubeera visible oba oziraba embulugunya ziizo zaasomye dda, era nga n'ekikopo ky'olukambwe bwekiri wano. Ekikopo kino nasikira kisikire kuva ku Muzeeyi Kamulali. Muzeeyi Kamulali yateranga nga tukyakola kyogereko wano Uganda, wano ku Uganda at large, yateranga okuyisaawo eddoboozi lye, era ge gamu kwaga maloboozi agayitangawo. Kale bw'atyo yafa omwaka oguwedde, era nga kitalo nnyo, naye ng'ekikopo kino yakyerabira mu mmotoka yange. Nali mutwalako mu ddwaliro ensambi eyo gye baamujjanjaviranga kubanga yalwala prostate. Kakati bw'ati ekikopo yakyerabira mu mmotoka yange, era ekikopo kya makulu nnyo okuva kati mwenywera, kubanga omuntu ng'oyo yafa ku myaka 80+ nga revolutionary, omu ku abo abasajja abakulu bazeeyi baffe abaali bategeera ensonga. Kale kivuga nga ekikopo kino kati okuva ku olwo mwenywera. Nange kyekyobuseka kye nnina ku Muzeeyi Kamulali yali taata wa Dora abeera mu Amerika eyo kitalo, naye Mukama amugumye. Alright, kakati munnange ekituufu oba oli awo si kyangu nnyo kwogera, naye General Museveni ku luno yayogedde amazima. Naye nga bino byonna biva ku ki? Okubeera ng'enguzi eremeddewo, kiva ku kulemera mu buyinza bbanga ddene nnyo, kubanga kitegeeza nti system abantu bagimanyidde, bali muli mwe batambulira, era bamanyi akawunvu n'akaggamu yo wawe bayita. Kateebereza State House okubeera ng'erimu ababbi, nga okubaako ky'oyagala okutegeeza Museveni ng'enkola ye, kuba Museveni yamanyiza abantu tulina kulaba ye nga ye oba oyagala kasente n'akuwa, era atambula nazo mu mabaasa n'awaako abo baasobodde. Kwegamba ekintu kyonna ye asobodde okukisaaminga apo n'agamba the system is rotten. System eri rotten, nti amaloboozi gonna nga sinaba kubeera nga nkuwa katambi, ngenda kakuwa ati twongerezeeko, naye amaloboozi gonna ag'abantu, amaloboozi ga Bobi Wine, byonna bye bamugamba byatategeera byayogera, byonna Museveni abizinzeeko n'agamba true, bituufu, system yavunda. Katusooke akatambi kano Museveni ng'ayogera, era tugenda kuba munnange kumpi tutunula mu buli kigambo kyayogedde tusobole okutegeera obwetaavu bw'enkyukakyuka n'amakulu ga protest vote ku muganda wange ampuliriza, nga bwe nsaanyaawo embulugunya zino nga bw'oziraba 12 embulugunya 10, naye wano waffe zigula singi 10, buli emu ya 10. N'ekikopo ky'olukambwe kino this time mulimu omujaaja n'ekisubi. Akatambi kaako sooka weewulireko General Museveni kennyini nga yeekubajje. We are paying money, 30 million. You make sure the president sees this letter. And it's true, when I would see it, I would answer and give a solution. And the bringer of the letter is paid. Here. You have arrested them. Now, those of yours, many of them are dead, clogged by those parasites.
But me here, I've got many years. I don't only listen to one person. Of course, in the end, we get information because the Ugandans, they are really, because NRM is a benevolent group. We're not vicious. We don't hunt people. So these people who plan bad things, when they get along the way, they say, "Why are we doing this? Why are we doing this?" Let's go and report. They come and report themselves. Now, that 4th of July, people who got the information couldn't get anybody reliable. Can you imagine where you are? Jiso, Hanamani, Diso, they don't trust all those. So these people came and looked for my daughter. Imagine my daughter, Natasha. Natasha is the most apolitical. They went and said, they told her, no. There's one of my girls who is in the media. They see her in the media. Say, this one, we see her in the media. He may know Museveni because she's in the media. She's called Kareche. She's in the media. So they talk to her. Now, Kareche also does not easily get to me, although she works here. So what does she do? She goes to Natasha. Natasha now became the Director General of Intelligence. Because the system is dead. Major rotten people. So Natasha is the one who says, please come tell me. That's how I all right, embulugunya muganda wange. Kakati General Museveni ayogera ku parasites. Parasites kitegeeza kye kintu ekinyunyunta nga tekizza magoba wabula nga kinyunyunta ku lwaki okufunamu era kinyunyunta ekyo kyekinyunyunta paka kutuuka kuwulira bubi oba paka kutuuka ne kukitta nga kyo kinyunyunta. Kati abasajja banyunyunse Uganda baginyunyunse weeri esigazza magumba bweti nga ne Museveni mwali mu kunyunyunta Uganda. Museveni ne banne banyunyunse Uganda kutuuka kukenenda kusigalako bweti magumba gokka. Okitegeera? Kakati General Museveni bino mbeera ye saali byogedde naye kwegamba era ebiseera ebisinga obungi nti omuntu bw'abanga oba oli awo yejjusa oba yeenenya kwegamba ekyo tufa aba akimanyi bwati General Museveni waali kiraga nti akimanyi bulungi nnyo nti sisitimu ye terina kyekoledde Uganda mu myaka 40. Mu myaka 40 General Museveni kyajje akitegeere naye nga azze kitegeera atya nti waliwo munnamawulire nga bw'atutegeezezza. Munnamawulire oyo mbu kati bano abaagala okulaba Museveni basasula oba abaagala okusindikayo just bbaluwa emutuukeko basasula $3 n'omusobyo okusobola okutuusiza ebbaluwa ewa Museveni oba obubaka. Kati Museveni n'addamu naye nga ne baddamu tabamanyi oba oli awo tabalabyeko tamanyi oba ya bulimba oba si ya bulimba. Kakati olwo waliwo abo ne batuukirira munnamawulire omu kwe yeeyogedde erinnya gwe muwulidde. Kati munnamawulire era talina ngeri gy'atuuka ku Museveni wankubadde akola mu State House. Kati ate nga munnamawulire alina kugenda eri Natasha gwayogerako nga ebyobufuzi gwe bitakwata kate nga kituufu kuba lumu mu kampeyini za Museveni yabako Natasha akazindaala ayogere. Natasha yali mu kufulumyamu yadde n'ekigambo n'ekimu bwe muba mukyajjukira. Kakati kitegeeza nti ye si munnabyabufuzi, muntu wa bintu birala nnyo, firimu ze n'ebirala. Kakati Natasha olwo yagende wa Museveni agenze ng'agenze okulaba taata muwala wange azze definitely tewali barriers zonna mulikajje era tebamwekengera. Kati ate oli munnamawulire si yakutuuka ku Museveni kuba n'ekisooka bamwekengera baateekawo emiziziko okumutuukako. Ekibi nti yamwogedde erinnya alinga yamuleetedde ebizibu kubanga abasajja
muganda wange si bangu newankubadde agamba nti bali yabakutte babakutte embudi babasiba naye ate era tebali bokka kati system munnange eri rotten kutuuka ku ekyo nti Museveni tasobola intelligence yonna gy'alina kubanga nabagamba wano Museveni alina intelligence ey'ekibogwe ne mugamba nti nimba waliwo abangamba nti kati gwe ekyogamba biki nti n'ebyabeesigye byonna babirimba bulimbi bigete bugesi kusobola kubeera nga bafuna ssente kubanga bafunirako ssente eza security zifulume intelligence n'ebirala budget nnene nnyo Museveni gye yateekawo mu butamanya kakati abo bonna kitegeeza nti kati gwe bw'obanga munnange ompakanya nti Museveni talina intelligence ya kibogwe lwaki ebintu ng'ebyo tasobola kubimanya just nti oli alina kusala magezi gonna teri muntu ayinza kuyita mu system nnambulukufu okuleka ng'ayise mu muwala we mutera okujeregayo bati Kyagulanyi Ssentamu wano mbu nno ebintu abimanyira mu kisengera mukyala we engeri gye bakwasaganyamu ebintu kati ekyo kiki muganda wange gwampuliriza kiki ekyo teweerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jani Entebbe Road tuuke Namulanda Kitendeka Jansi noonya Hillside View Apartments ku kyaki awo ejjani ku Kasozi ogenda okusanga Hillside View Apartments omuli buli kimu tolina kye weetaaga kutwala buli kimu zili fully furnished ate nga munnange transport okuva woova naddala ng'ova ku airport wabwereere oba n'okumpimpi awo okukosa n'okubeera nti nno wifi weeri ate nga n'amasannyalaze tegavaako tenti weeziri mu lujjaawo siga nti w'opangisizza wokka w'oyina okutuula osobola ogenda n'ofunako kawewe wali ne banno n'amasigiri weegali musobola okwokya ku nkoko oba ennyama ku expense yammwe naye nga zo tenti weeziri baaziteekawo n'amasigiri weegali Hillside View Apartments Entebbe Road tuuka ekajjansi Kitende oba Namulanda buuza ejjani ku church ate nga maintenance palace bano tuboogerako bulijjo balina solar systems kekereza amasannyalaze gavaako bagalangirira tegabaako titugenda kubajjako okumala okuva ssaawa 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 11 ate tezibeera 11 zokka gakomawo kiro ssaawa nga 3-4 ate n'enkya ne babanyukiramu nga yo tebaalanze ne gajja begavaako bwe bityo kati munnange emirimu gisobola okusannyalala aba maintenance palace balina solar systems balina water heaters balina CCTV cameras balina water pumps byonna bikozesa solar okay kakati twogera ku General Museveni n'ensonga z'abadde ayogerako kakati ekiyinza okwewuunyisa nti General Museveni gwe twogerako zino emiliyoni z'ayogerako 3 ze basasula n'omusobyo zigenduka naye ate nga okumanya system ye eri rotten bano balina ebitongole bingi nnyo ebirwanyisa enguzi balina State House Anti-Corruption Unit State House Investors Protection Unit State House Land Protection Unit State House Health Monitoring Unit n'ekirala kye baakateekawo juzi wano bakiyita State House Revenue Intelligence Unit ebyo byonna okukosa ne IGG naye gyali naye oyo General Museveni bagamba ayinza obutazza contract ye bujja olw'ensonga nti ate era still abantu bayogerako abo abajja ssente mu bantu okusobola okubeera nga abantu bamutuukako oba okuteekayo obubaka bw'ebbaluwa be bantu be bamu era still bebamuwa information oba oli awe mulemesa okuwa IGG okuzza contract ya IGG obujja kubanga IGG yatulikodingira katambi nze Betty Kamyawo basimu banja kubanga katambi yabulikodinga weebuli era n'ayogera ku nguzi mu UPDF Museveni n'amuga UPDF yogireke n'ayogera ku nguzi mu officers ba government abazimbye wano nakati abantu bazimbye zi hotels wano sente ze babbaze bazimba mu hotels zibaleke bayinza zitwani bazinvesting amawanga amalala singa munata ko banoonyerezaako Museveni kitegeera nti ba perpetrators ate era banne bantu be
abamanyi baluganda bamumusaayi tebasobola kwevaamu be bamuyambako oba bamuyambyeko kubeera mu ntebe nga tagivaamu emyaka 40. kakati awo wewava ensonga lwaki Uganda teyina biseera bya maaso. Batosobola kugamba nti Uganda ine biseera eby'omu maaso ng'oludde omaze okutubuulira nti eri rotten system eri rotten nti ne districts ennyingi ze bakuliyetinze ba RCC ba RDC abangi ennyo betusasula ssente z'omusolo ennyingi ennyo bonna Museveni agambye bali corrupt. Babeera mu bubbi bwa ttaka nti be bashindi nga babbi b'ettaka bwe bamala okucangacanga ebintu eri ba RDC nga babatemerako ku ttaka libabbye. Awo we tuli kubanga singa tubadde twogera ebintu bino nga bijja buzinga ne General Museveni kennyini tasobola kubyeyogerera. Wali badde ogamba nti muli balalu naye tukuwa obujulizi obukwatibwako. Uganda is bleeding. Uganda yeetaaga rescue. Uganda yeetaaga rescue, yeetaaga okutaasibwa. Gwe nange ffe abasobola okutaasa Uganda era nga tugendera ku mulamwa nti tuwagira Uganda so si bantu buntu. Tuwagire Uganda so si bantu buntu. Ebikolwa eby'abantu birina okubanga bireflectinga butereevu ku ndowooza zaabwe. General Museveni asuubiza tatuukiriza. Ne bw'aba asuubiza takola ki? Tatuukiriza. Kakati bino byonna emyaka 40 tukirabye nti enguzi ekosezza nnyo eggwanga lyattu Uganda. Education, health, infrastructure, enguudo n'ebirala byonna oyinza okugamba bino munnange bikyasinze okubeera nga bikosebwa enguzi. Naye nga enguzi eyo Museveni kennyini yagiwambaatira ng'enkoko bwe wanaabambaatira obwana bwayo n'abo bonna abagirimu banne. Tesobola kuvaawo mu sisitimu ya Museveni okuleka Museveni ng'agenzi kuba Museveni bwe yatuuka ky'ekizibu kya Uganda kubanga kennyini yakakasa nti ekizibu kya Africa be bakulembeze abalwa mu buyinza. Kati Museveni yafuuka kizibu kyaffe ye kennyini yeerangirira na kati waali mu myaka 4 akakasiza sisitimu ye eri rotten. Kitegeeza byonna bino bibadde yeefumba Pan-Africanism simanya biki byonna bifu. Talina kiddako. Takyalina kiddako. N'abo baasuubira okubeera nti kati bano bonna bamuhoozi be bagezako tuzizika. Museveni akimanyi nti tebajja kusobola. Naye talina kyakikolera kubanga bali mu sisitimu agamba be bamanyi nze nja kuba nfudde. Tebalinaawo kipya kye bagenda kukola kubanga sisitimu eri rotten nabo mwe bali. Nabagamba juzi nti ebyokusala ku nnyaanya envundu tubiviireko ddala. Singa obukulembeze buddayo mu mbeera mu Uganda empya nga omuntu afuga ebisanja 2 bimumala okubeera nti tewali muntu kwegamba agenda kubeera omu nga parasite nti agenda taking advantage olw'okuba nti nno kati ono ayagala kufuga paka nabo bwe bawagira muzeeyi Museveni yekka kukiraba. Kitegeeza nti mu myaka 10 ajja kuba awanduddwa nga n'abalala bajja Uganda eba egenda mu maaso kubanga tetugenda kufuna nguzi kubanga njagala okubulira trillion ne trillion buli mwaka ze zibbibwa Uganda. Kino kikosa ebyenjigiriza, kikosa ebyobujjanjabi, kikosa enkulaakulana endala, enguudo mbi lw'ensonga eyo. Sente zaali badde zikola ku nsonga ezo zonna munnange ziggwera mu rotten system eya General Museveni yeke nyini gyawaako obujulizi. Kakati gwe muganda wange ali eyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti tolinda kulanga kulala kubanga General Museveni ye kati ekibadde kyamukwata kyakulemera mu ntebe era akugamba akomawo 2026 era ajja kuwa ebirala future prospects
byasuubira okuba nti byagenda obbatuusaako. Future ya Museveni yaggwako. Already ali mu future ye ate mu late stage. Yali badde ali mu early stage ya future ye. Ne already amazeeyo. Akooye. Ali mu 10%. Twagala abantu abakyali abato. Mu ndowooza na buli kimu. Nga bajja genda bakula. Tandikire ku 1%, 2% endowooza zigenda zikola ki? Naye kati bwe muba mugenda kubeera nga muwagira system ekooye. Njagala obbabuulira tugenda kugwa nayo. Era mugenda kugwa nayo wabula mujja kuba mutukoze bubi nnyo. Buli muntu yenna abaako watuuka n'akoowa. Buli kintu kyonna kibaako enkomerero. Buli kintu kibaako we kitandikira ne kibaako ne we kikoma. So si nti kino we kikomye nga kikooye ate bwe kizadde abaana bw'abaana nabo batandikira awo. Bino si bya busika. Era mu byobusika mulimu failure nga ku family failure. Nga abaana tebalina kye baasikira ku taata waabwe ne jjajja waabwe tebalina kye baasikira. Nabo bennyini tebalina kye baleseewo baana baabwe kye bayinza kubasikirako. Kitegeeza babeera ba failure. Kakati system ya Museveni muhoozi talina kyayinza kusikira ku kitaawe bwe kiba kikwatagana kukulembera ggwanga Uganda. Okuleka omunyago gwajja gusikira. N'abalala bali bonna ba parasites Museveni bayogerako bahabaringa mu system ye bonna bajja kusigaza eminyago gyabwe. Abantu baana babeera babalese kubanga buli kibabba olw'ettaka walibba ekyapa wakikyusa mu kaseera ako kigenda kuddayo mu mikono gy'abannansi bannyini kyo. Era awo wokka we basinziira okubeera nga tebakkiriza bakugamba Museveni yekka era tugendera awo muhoozi yasobola Luhamya ajja naye era bamuleesedde. Kale munnange bino mbikugamba goyinza okulowooza nti ensaaga naye tetuwakanire ekola ki ebaagwa. Mukama Katonda abakuumi embulugunya weziri nnyo